Embeera yemu mwe tukyali gwe tutandise naffe tukweyanziza okuba nga otugoberera amanya n'eddoboozi bampita KingSmith. Programu oli bagiyita Kyannaku. Kwebaza okuba muno oyongedde otugoberera. Gwe ate na subscribing genda awo wansi subscribing ate osaasaanye video eno. Nibaza nnyo baganda bange abali ku Facebook abadownloadinga video zino ne muzitwala ku Facebook ne muziraga ensi yonna okuli Bossa okuva e UK okuli Rita Kaggwa n'abalala mwenna trending showbiz nemulateemu n'ekintu kino tukituusa ku baganda baffe. Kyali n'omukulu amanyiddwa nga Bwogwere Rashid era nga yayokebwa omuliro nga mukyala wa muganda we yamwokya omuliro nga ayagala gezaako okutwala bintu by'abaana oba ebyobusika bye bamulekera okwala ettaka ennyumba ng'agamba nti nno bino tebigwana kubanga Bwogwere yabikwasaganya wabula bigwana okubanga ye ayagala bitunda asobola okubanga ate yeebeezaawo nga yerabira. Emboozi mpanvu ekwasa ennaku nekyengenda okugamba ennamba k'osobola okuyita eri 0755 31 17 31 okulaba nti osindikako kyonna ky'olina oteekamu erimanya ga Shadik manya gange gennyini oteekamu erinnya lyoyo Bwogwere Richard n'oteekako obubaka n'osindikako kyonna ky'oba osindise tujja kuba tukimutuusaako ate ajja kuba oba ali awo akwebaza. Twongera okwebaza mwenna abazze nga batugobera ne muyamba abantu ab'enjawulo okuli Silivia okuli waliwo weddwa naye gwe tubadde tuyamba yali omusomi weddwa okuva Kawanda mwebale nnyo kubanga mukola kinga mubayamba. So kuno tubaitedde Bwogwere Richard yeetaaga obukadde 4 mu emitwalo 368 okulaba munno ate akolewa operation addemu okulaba nga akola emirimu gye alina abaana 3 asinzidde kuva Jjinja era ng'olunaku lwaleero gye twesitudde ne tuba nga tugenze oluguudo mpozi wagaye baluyita batya Lubas Road era ne woba weesitudde n'ogenda ojja kuba omusangawo n'ebitongole ebyenjawulo ebiriyo nga mutulaba musobola okujja ku on board ne munkubira ku ssimu yange eri 0755311731 ne twesitudde tugende ntulaba nga tuyamba Bwogwere Richard. Bwogwere Bwogwere Richard Rashid si Richard Rashid mujja kunsonyiwamu amannya gagachene nga Bwogwere Rashid. Bwogwere oli yandyagadde okumanya kati abaana bano abaana bo wali okolerera bo babeerawo bati era bali mu mbeera ki kati? Abaana abange benali nkolerera saa zino bali mu kubonaabona olw'ensonga kati mu kiseera kino sikyalina busobozi tusobola kwetuusaako kubeera nti neetuusaako ki okukola kuba omukono guno gwalemala sikyasobola kusitula kintu wadde n'ekizito ekito era okunaaba kuno wemba ngenza okunaaba nfuna muntu neyamiyita n'agenda n'akola ki n'anaazaako. So kati abaana bange embeera ye balimu oba obuyambi neetaaze munkwatire kunayagadde naera munyambe mubeere nga munkwatirako ne ku baana bange kuba n'omukadde anzaala amaanyi gaamugwa muzeeyi ate yasitudde famire y'abamukulu wange abaana abamukulu wange yabalina gattako n'obwange kale so nesigala nga kiri nti bannange sikyasobola kwetuusaako kintu kyonna mu mbeera gye ndimu eno. Katubuzeemu omwana omukulu ogambye yatudde senior 4 oyo ali kusaponsa nga bwe nkubuulidde kati osigaza babiri bano bebuzibu bweyagala abantu ali akulaba akugezeeko okuyambako. Addako ali mu kirasi ki? Addako buno agenda buno P7 guno kale guno maka yengedde P7 asasula sente nga meka kusomera asomera kusomero ki asasula sente meka? Ali ku Victoria. Amasomero gano gamaleeyo kubanga abantu bagala nnyo gamanya essomero n'agenda amanya muno tuli twogera mazima. Ali ku Victoria. Lisangibwa wansi eri ng'ogenda ku source. Baliyita Victoria Primary School. Ng'agenda ku source. Gye lisangibwa essomero eryo batusaba buli mwezi emitwalo 4. Buli taamu ndyoke nti buli mwezi buli taamu buli taamu asasula emitwalo 4 yagenze mu kibiina kya 7. Ate addako ono asembayo ono omuntu tanatandika kusoma oyo asoma oyo bansasuza emitwalo 8 buli taamu. Weetaaga ebitabo uniform ebintu ebityo byonna. Abatulaba nga bwe nabagambye embuno wonna woba tukwatiddeko tuba tusobola okuba nga tuggusa ensonga eno njagala okiddamu tugonjoola nsonga n'olw'ensonga eyo tusobola okugonjoola ensonga ya school fees. Waliwo abantu banyongo gamba nze nja kukwata emitwalo 10, 20, 30, 40 oba nze abaana nja musasula omwaka mulamba naddala wa P7 w'emitwalo 8 ezo ssente ntono nnyo. So mitwalo P7 w'emitwalo 4 wa Victoria so ogamba muno katumukwazeko tumusasulire omwaka mulamba ke kakadde kamu mu emitwalo 2
ne tukeesonda ne tumusasulira ate nabanga P7 yagiyitamu bulungi ne tubako ettaffaali tugasse ku famire ya mwami Bwogwere then era omuto omitwalo 8 osoogamu nonze musasulidde era omutaamu 3 then ne tulaba omulala oganze ngenda musasulira ebitabo oba ngenda mugulira uniform ne tubanga tetukola ki tugonjoola ensonga zo naye ng'omulamu omukulu lwaki twagala okugonjoola ensonga twagala tumunoonyeza akasente agende ku kosu esangibwa Entebbe empapula zino nga nazibalaze anja kwongera ozibalaga kanziteeke wano mu kifuba kyange bano wakati waffe yeetaaga obukadde 4 mu emitwalo 36 basobola omukolako operation asobola okuba nga akakkalabya emirimu gye nga bwe yali agikola ne musajja musuubuzi ng'atunda ngatto ze era ng'engatto ze zaatunda mwe mwali muva akasente akalabirira abaana be bonna wadde nga omukyala yamuddukako omukyala ekyamumuddusaako lwakuba muno yajja omuliro oba baamwokya naye nga leete yakyeyagalira kambuuzeemu kati nga twogera ku buyambi bw'osinga okwetaaga operation eno nyagasula no baba bakwatidde nyabo basabe bakwatire ko sokolako operation so okuwonoddemu ate obeere ng'okola emirimu gyo ng'omusajja kyenjagala nange so kati obuyambi ennyo bwe ndi kwetaaga oba obwandese ku ogundi ku kyannaku ndi kusabibwa oba nsaba munkwatireko munyambe bandaye ngende nkolebwe operation ziremu okakalabya emirimu gyange cyane bisobola okuyamba abaana bange kubasazi abasawo bagamba muno omubiri ebitundu bya byombi tebinawe byakosebwa okujjako wano eno mu mbiriizi ekibumba kyo kyafunako side effect naye lwakuba baluwa zo zisobodde kujja nazo ezo so kati baŋŋaana okulya omunyu butto ne baŋŋaana ne bampa empekeze enkozesa kati bw'ozimira ofukira kuba kyatuuka ekiseera n'olubuto ne lukola ki ne luzimba era bansikamu busisa amazzi mu lubuto muno ebbaafu kumpi nga 2 kuba basooka ne bajja mu lusooka ne bansikamu kitundu ky'ebbaafu ne wayita ennaku 4 ate ne baagala okuddamu ne bakomawo ne bansikamu ekitundu kati kwe kumpa empeke ezinkwatiridde era nzirina ewaka eyo nzimira ne nfuka kati bagamba oddayo ddi mu ddwaliro kunona empeke ezo zo teziggweewo anti kakati ezo kati ne mu ddwaliro tebakyazimpa zo za ssente ozigula buguzi ku pharmacy ezo olyosoweza empeke bazigula ssente mmeka akakebe ka mitwalo 6 kitundu ak'ekibumba akakolagana n'ekibumba ako 6 kamalawo bbanga ki kabeeramu empeke 2 so kati buli lunaku ne kumira empeke mmeka 2 so akakebe akamu kamala kangambe emyezi 6 kubanga oba ennaku 2 empeke 2 ogabizaamu n'otoolako zibe nga bina 2 so emyezi nga 5 ku 6 ka mitwalo 6 kitundu njagala tuli mu kamera omugamba at least omuntu ayinza okuba yasobola okugulira akakebe ako n'akagulira mbuli mbeera nako afaana ku kyannaku tuggusa nsonga naganze ngenda mugulira obukebe 2 paka wanaafuna ateeza operation n'obeerawo mpolampola njagala tuli mu kamera awo basabe so kati nsaba kyo nakyo kukikwatagana n'eddagala ery'ekibumba basaba oba mutwale obuvunaanyizibwa obusobozezi bonna anabasobodde angulireyo obukebe bwaba asobodde okubeera nti nkozesa kuba lyanzigwako kale okubeera nti buli kiseera ssaawa yonna mba ndirikozesa nga bwe nagambye muno wano ku kyannaku tuggusa ensonga n'olw'ensonga eyo ensonga nayo yakusatu twasuse ku nsonga ya operation bukadde 4 mu emitwalo 368 ensonga ekubiri gye twandyagadde okugonjoola y'ensonga ya school fees z'abaana waliwo asasula emitwalo 4 omwaka ke kakadde kamu emitwalo 2 waliwo asasula emitwalo 8 omwaka gy'emitwalo 16 36 waliyo registration osobola okukwasa okugonjola ensonga then ayina n'eddagala ly'ekibumba akakebe ka mitwalo 6 n'ekitundu omwaka yetaaga obukebe 2 gy'emitwalo 13 kusikyo 13 so okuba n'ogamba emitwalo 13 mitono nnyo nze dola ndowooza nga $5 n'ozimuwe n'ozitweza ne tuzijja ne tumugula eddagala tunalirwa tujja kujja naye tulimuwe akwasiza ku uniform akwasiza ku registration n'aba n'abasazeewo okusonda ku operation tujja kusonda twaba tutandikira kwa muno tukola kitugonjoola ensonga nga tugenda mu maaso mukulu Bwogwere Rashid nsonga ki ewala w'osanga obuzibu okuva ewafuna obuvune buno osanga obuzibu ku mbeera y'obulamu bwange oba byonna nti obulamu bwo famire yo obuzibu mbufuna ngeri y'okwetuusaako obu mu mbeera y'abaana mu mbeera y'okulya
okubeera nti kati n'ebyokulya bizibuzibu kwato kyakola mbeera endala by'okubeera nti n'ebikozesebwa kale nga mu maka ng'omuntu bwe nali ng'omusajja bwe nali mbeera kiraba naye ngeri essaawa zino mu kiseera kino kati abasawo bakukkiriza okwebaka nga webaka otya okwebaka kwati bwendi wano bweneebaka neebaka kya bugazi bwenti tosobola kuteekawo eno sayidi eno yamaaso sayidi eno nedda neeno mu sayidi sosobola ngaonebasinga anti lino eggumba lyo lyakyuka kati sisobola neebaka sayidi emu bwenti neebaka tusale bukeera so ebyokulya nabyo byetaagisa nembeera ey'okulya nayo mu maka nayo kino kiyinza soundinga fine naye kambuuzemu okuva oli omukyala yagenda omwaka malafunayoko omukyalo omulala akulabirirako kewaka oba maama era yakyakulabirira saa zino era maama wamami kati namuta olw'okuba alina okugenda okulaba bali abazzukulu so kati ndi mu mbeera yakuyambibwa n'abantu kulabika nti gwe ntuuseeko mu maaso ge nantunulira nanyamba kyenkozesaako era nti netuusaako okweyamba mu mbeera y'okulya ebisigalidde infact kati nga bwe njogera nti kukikwatagana ky'omukyala nti bino ki engoye zino akasente ke banyambyako kwenzijja bwengulira abanjoleza emmere njirya mu woteeri kati teryakufumbira eyo embeera gye ndimu mu kiseera kino. Wow, kyannaku kookyali amanya eddoboozi bampita KingSmith ali ku kamera bamuyita Sir Lawrence. Si musajja mufumbo, musajja muvubuka muto si mufumbo era wenjoga ekyo mama nkyentegeeza tuli ne Bwogwere Rashid lunaku lwakyalumu n'asikira muganda we mu kusikira muganda we ng'alina omukyala baava mu kuziika omukyala n'akwata ekkubo n'ava mu maka naye yalekawo ebyobugagga ng'omwami ono Bwogwere Rashid alina okuba ng'abirabirira n'abaana 5 mukyala n'agenda n'afumbira okumala emyaka 2 bwe yakomawo n'omwana omulala ng'ate yadimandinga ebyobugagga bino Rashid abiveemu tewaayita mpaawo kaaga n'agulirira omusajja ow'oku kyalo ejjinja n'amugulirira n'amu 3 ne ssente z'amafuta aga Petro n'agagula omusajja atu yali ali awo nga bulijjo n'amuyira ki n'amuyira Petro mumuyira petroli ono n'akwata omuliro kwe kutuuka ku kino kyokola ki kyemumulabako essaawa zino abadde nga maama we yagezaako omulabirira ebbanga lino naye nga mukadde embeera emubijjidde embeera emususseeko mpaka wagambye kanzije ku Uganda kyannaku eri KingSmith ndawooba nange n'afuna engeri gye nnyambibwamu. Uganda kyannaku tugonjoola ensonga ne tuzituusa eri mwenna ffe tetwemaliranga ffe tubaleetera abantu bana benjawulo ne mufunako engeri gye mbayambamu. Ensonga ziringa nnya za pointinze out zayagala tumuyambemu olwate tumudduukirire. Emmeeme egabagaba yeekola ki efuna oba egejja ayina okuba ng'agenda mu ddwaliro mukolako operation ensapapula nazibala zedda yeetaaga obukadde 4,368 talina akwadde n'ekikumi. Ayina ensonga ya school fees ayina abaana 3 omu yafuna sponsor lwakuzannya mupiira ejjinja eyo naye wosula opangisa badde manyi wazimba apangisa wali eri wenafunira obuzibu navaawo kuba nga manyi ekiseera kyonna omukyala ayinza okudda engeri gye yadduka akole ki kati nepangisa naye nga eri ebyaffe ebyobugagga ebyamuze byatuba byo bikyaliwo. Kati wano wosula opangisawo sente mmeka? Wensula mpangisawo 8,800 buli mwezi. Nyumba ya bisenge bimeka? Eri kisenge kimu bweti naye lwakuba nti nnene nnene wagabanyamu abaana bwe basula naye woosula. Mpozi ogambye abaana abawala olina abaana bameka? Nze oba abooli nze abange bali 3. Kuliko abawala bameka? Mwala ali omu abalenzi 2. Kale neyo ensonga yakuna school fees ku baana 2 omu asasula emitwalo 4 ali mu P7 this year. Twandyagadde okola muno to building the future of Uganda by adding a helping hand. Omulala ali mu wansi wa P wagambye wa class ki? Asembayo asasula emitwalo 8. Oyo nagambye class 2. Class 2 ali mu P2. Then ayina ensonga ya rent, ayina ensonga y'eddagala. Rent asasula emitwalo 8 asula mu nnyumba emu n'abaana be. Ate ye omwana oli asasula emitwalo 8 omulala asasula emitwalo 4.
eddagala lya mitwalo 6 kitundu mu buli gundi buli mwaka buli mwaka yetaga obukeebe bubiri naye nga gye mitwalo 13 gye twabazeemu so okuva ino ogamba muno ngenda muyamba mu ngeri eno ennamba ey'okuyitako eri 0755 31 0755 31 17 31 eri mu mannya gange ga Shadik mujjo gisanga oba ino obuyambi ono nabyagala okusindikako oba oyagala kwesitro tugende tumulabe osobola okukwata ekkubo n'ojja no esitro ne tugenda tumulaba nga twakwata ekkubo ne tugenda ne tulaba abantu ab'enjawulo so naawe osobola okwesitula so nga tunatera omaliriza bubaka ki bw'osembayo nabo obuli oba kale kino kyakuwa kyakuyiga ki mu mbeera eno gy'oyisemu biki by'oyigiddemu okuva we nafuna obuvune buno kyampa okuyiga nga amazima gali nti omuntu osaanidde obeerewo mu mbeera ennungi ey'obukkakkamu obukkakkamu bwe njogerako bwe buno nga toweeyisa bubi mu mbeera za mu bantu oba mu maaso g'abantu olina okubeera nga mukwatira wamu ne banno amazima kyekyampa okubeera nti oba enjawulo gye nafunamu nafuna obuvune buno kuba nyambiddwa n'abantu okubeera nti ntuuka mu mbeera eno gye ndimu ab'enjawulo naddala okusinza nga mu buzibu bwe mbanyudde oba bwe mbabuulidde obuzibu bwange nyambiddwa n'abantu ab'enjawulo kale so kati eyo enjawulo gye nagenda nga ndaba oba eyinza okubeera nti etuteeka ku mulamwa oba okututeeka ku mulamwa nganzi kusigala nga wadde nafuna obuvune buno sigale nga ndina emikwano egiyinza okubeera nti oba nkolagana n'emikwano egiyinza okubeera nti giyamba omuntu era nga nsaba tekibeera nti tekikoma ku nze naawe n'aba ayagadde okunyamba era osobole okubeera nti oyambayo n'omulala ayinza okubeera n'obuzibu obufaanana nga n'obwange buno njagala osabe abantu abakula bajje bakuyambe bakowoole nsaba abantu abagaba ku buyambi ku banange mbasaba munyambe obuyambi bwammwe ndibwetaaga munkwatireko munyambe kusiza mundabye nga bwenfaanana nendetaaga operation etaaga school fees etaaga ekyokulya eddagala okusula nawo kambabuulidde byonna so kati nsaba bwanaabandabye sobole okunyamba kale toyanzege Bwogwere Rashid bwati wabadde olunaku olwaleero nalinda katono nnyo bwati wadde olunaku olwaleero tugenda kuba tweyongera agenda yimirira tubawe 360 nga bwafaanana mu mbeera gy'alimu so okubanga otegeera nti nno ensi weetuuse twetaaga okuba abakakkamu ennyo n'okuba nga tukkiriza mu Katonda ng'embeera bwekolaki ng'embeera bweri naye nja kusaba gwali eyandyagadde okuba nga oyamba Bwogwere Rashid ita ku mukutu gyaffe gye ya social media genda mu comments awo oba jangu inboxing ku WhatsApp 0755 so kwanga tubako etafaitteka ku bulamu bwa Rashid yetaaga operation yetaaga school fees nga ne Katonda naye bwagezaako muwonya ebiwundu bino bya China ku mubiri gwe wedda mulaba yeetakula kyezo mbiri gukyamusiiwa yeetaaga eddagala eryo okubanga gubeera tetegumusiiwa n'ekiwumba nga bakunyonyodde so amanya ddoboozi mbadde Shadik Smith nga tusinzidde wano Jinja ku Lumbas Road bagita Lubas Road olunaku olwaleero nga tujja kuba tukulongera okubanga tukunyonnyola ebinaaba bivudde ate mu binaaba musobodde okubanga mukola abadde ku kamera bamuyita Lawrence era nga muvubuka mutono nga nabagambye si mufumbo kasajja katoka kasajja kalungi nnyo kawanvuyirivu singa and searching so oyagala omusearchinga era jangu mu inbox nja kuba nkola ki nja kuba nkugamba mubeera ate nga mwekulaakulanya mwembi anyway bwentwe mbadde olunaku olwaleero katukwate ate ekkubo tudde e Kampala nja kuba mbalindiridde mwena mwena abaana abaagala ate okubanga muyamba Bwogwere Rashid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.